amaaso gatume wala mwena kwenye tukolekeza kwebe tukuwa tulijja wala akanyomero byolaba byendaba no evening drive ne Lubowa Chamber. Omukulu Lubowa Chamber siri naye wabula mu dakiika zino ezibulayo program tusobole okubanga tugiwumba tugenda kuwuliziganyako ku masimu. Ojja kubanga otukubira essimu otubuulire gwe ng'omuzadde ebintu bino ebigenda mu maaso mu kaseera kano nti Ministry of Education eya Uganda efulumiza olwaleero alipoota yaayo era ebigambo bino byogeddwa Minister wa Education Minister wa Education Mama Janet Kataha ng'agamba nti Minister of Education ekkiriza educational digital agenda okuba nti abaana mu primary ne secondary kati bagenda kirizibwa okukolesa amasimu zi smartphones zi tabs ez'enjawulo nga bazeeyambisa ku masomero. Embeera ndooza mugiwulira mu kaseera kano. Era minisita ebigambo bino abifulumiza olunaku olwaleero mu kiyitibwa education digital agenda nti abaana baffe aba primary bagenda tandika okukolesa smartphones awamu ne tabs ku masomero. Wabula alina ekintu kyakkattirizaako essira n'agamba nti balina okuba nti buli smart gadget eno bagidisarminze nga waliwo ebintu ebimu omwana byatasobola kutuukako ne bw'aba agyeyambisa essimu eno ku ssomero. Era nakkattiriza n'agamba nti abakulembeze n'abakulira amasomero balina omulimu munene nnyo okusobola okuba nga bakontrolinga gadget zino. Katuulire Minister of Education. It is therefore gratifying to note that the sector has not merely observed the global technological advancements from the sidelines, but has moved swiftly to develop a framework and strategy to prepare us for the digital era. We are therefore hopeful that this will indeed lead to a transformation of our education delivery. Everything must be done to ensure safe use of the technology tools in schools only for education. But we had to take almost a day at the Ministry of Education and Sports to discuss this how, and we agreed that we are going to take whatever it takes to ensure that our children will be safe. The strategy, therefore, has put in place stringent measures to protect the learners while in school. All digital devices to be provided to school and institutions shall be pre-configured to prevent access to unwanted material that is harmful to our children. Oyo no Minister wa byanjigiriza amaze n'akona stamp ku baana baffe aba primary n'aba secondary okolesa smart gadgets. Gw'ogamba otya gy'oli eyo? Amannya go ne gy'osinzidde ngenda kukwata essimu nnya. Essimu esooka yeyeevuddeko alabika akubye tannaba kweteekateeka. Nkubira essimu ombuulire ogamba kigwe nga omuzadde okukwata smart devices zino mu kiyitibwa education digital agenda esobodde okubanga eyisibwa okuva mu Ministry y'ebyenjigiriza nti abaana baffe aba primary ne secondary bakkirizibwa okuba n'ebintu bino ku ssomero okubikozesa. Kiri kitya gy'oli? Ali ku ssimu. Hello. Manoki. Esebo amannya ne gy'osinzidde? Kale sebo essimu y'okubiri evuddeko nja kweyongera ninde essimu endala 2 tuwulizigane. Ali ku ssimu. Hello. Manoki. Nsanyusa okuwulira ani ono? Ono Lion Diplo Mwijanga. Njagala ombuulire ensonga eno ogiraba otya? Batupeuse ensonga mbi ddala. Ensonga mbi abaana tebasaana kuba na bintu bino ku ssomero. Ekiri. Kale tweyanzizzeeyo ssimu yange ey'okusatu ngenda kukwatayo essimu endala nsobole okuba nga ngenda mu kirala ate wabula nkujjukiza nti Genacof Diascof syrup be batuleetera kadde kano ke tuli kunyumyamu. Halo. Halo. Yes. Nkukutte ssebo ani ono? Nze bampita Kirya okuva eno Evulamoji mu Bukamba Samu County. Ensonga eno ogiraba otya Kirya? Ensonga tekola nnyo makulu kuba abaana bagenda kuggwamu ensa n'ekirala
kamveko kumulamwa katono kulopereko nga gonsinga eddoboozi eno waffe eno waliyo essomero erifukidde akayinja mu ngatto likola litya ya gavumenti naye baligobya abaana okamala obukamazi abaana bangi tebatulidde ekizaamu lwa ssente batooza gumu kitundu buli mwana abaana tebatudde lwa school fees tebatudde nga lwa ssente ezo abazadde tebalina ssente naye babasomesa bakola kyamaanyi okugoba abaana okubaza mu kyalo buli taamu basasula mmeka gumu kitundu buli taamu naye nga lya gavumenti kale tweyanziza tukuwulidde awo eyo nga tubitadde ku mabbali mbalaba bangi baagala kuba simu kuteesaako naye sijja kubatwalayo eyo ekyo tukimaze ekya ministry okuvaayo negamba nti educational digital agenda esobole okuba nga egetinga imposed ku masomero g'aba primary ne secondary kati kankuwe ku ddoboozi wano wabaddewo akaseera akatali kalungi nga bannaffe aba ministry y'ebyobulamu ba MP abali kakiiko k'ebyobulamu ba MP abali kakiiko k'ebyobulamu mu parliament ya Uganda bwe bagasimbagane ne minister Ruth Achen n'abamu abakola mu National Medical Stores oluvannyuma lw'okuba nti baalemererwa okuteeka programu ya gavumenti mu nteekwa nga bwe yali erina okuba nga ebeera ey'okusansaanya obutimba bw'ensiri mu bitundu byonna ebya Uganda nti eri ebitundu mu Northern Uganda ebitasobola kubanga bifuna butimba bwa nsiri katusooke tuwulire omukulu akulira amalwaliro health inspector w'eggulu kikyagamba ku mbeera y'okuba nti tebaafuna butimba buno oluvannyuma tusobole okuba nga tujja n'ekirala sagala okukwate ku NBS radio tuligezaako okuba nga tukigatta Gulu Regional Referral Hospital. We were in a view that mosquito nets were delivered throughout the country. Gulu actually said that they did not receive mosquito nets that were distributed this year. I think that's what they told us, Chair. Chair, you are with us. We even were so surprised. Actually, it was the ED. Yes. The entire, because the Regional Referral Hospital takes care of the city and the district. So we went to the Regional Referral Hospital and they presented to us the report of the entire city and the district. And we saw there was an increase in mosquito in malaria. When we asked that did you receive, and they said they did not receive, Gulu district did not receive mosquito nets. We were there. Kale, eyo no Gulu district bagezaako okunoonyereza lwaki omusujja gwa malaria gweyongedde ne babagamba tebaafuna butimba bwa nsiri. Minister Ruth Achen mu kakiiko k'abannaffe ababaka ba palamenti ak'ebyobulamu bino n'abyegaanye n'agamba tekisoboka. Entire country received nets in the mass distribution, and similarly all facilities receive nets for pregnant women and children. What is true is that northern Uganda has more malaria than any other region, for the fact that Anopheles gambia is seasonal. Anopheles funestus, which covers northern Uganda as well, is perennial throughout the year. So they will still have malaria, but they should not tell a lie that they didn't receive a net. Abiganye n'abyegaanira ddala nti balimba nti tebaafuna butimba wabula akavuyo kali wano katwengera okubanga tulaba ki akakiiko kye kanaakola kye kagenda ossalawo oluvannyuma lwa minisita okwegaana so nga ate biva ku ground biraga nti tebaafuna butimba bwa nsiri minisita bw'atyo nga tumumaze Honorable Batuwa owaffe mwennyini naye abaddeyo katumuwulire ensonga ze nga yeemulugunya. The biggest problem has been with stockouts, no medicine in health facilities. That has been the problem with almost every community. And the biggest problem, the biggest cause of that problem has been Ministry of Finance. It has not been releasing money for logistical support of NMS. So it has been very unfortunate for a child under the age of 5 to succumb to malaria and die in a village, say in Lango sub-region, or in Hoima, or in Teso, or in Busoga, when the drug that should have saved the life of that child is actually on the shelves. Okyawuliriza kinana mwenda kasirise nyana basa radio akadeeko kampeddeko njagala kwebaza omutonzi akkiriza ne tusobola okubanga tuwuliziganya olunaku olwaleero yes era tukyali